Inside Story Uganda, real source of political updates. Neza aba member of parliament ku account zammwe wadde mwagenze oba temwagenze. Nawulidde propaganda tetwagenze olwokuba teyabadde ssente ekyo si kituufu. Omubaka wa parliament kikukakatako okusasulwa omwezi omwezi ffe tubadde nga muloko gavumenti agamba ati si wokola ennaku 10 15 oba olina okukola ki so okusasulwa wadde owekitiibwa Kanaabi Jimmy okuva e Bugikwe South teyabadde kololo naye ssente z'okubeerawo okwe ajja zifuna. No tubakiriza bazitemeka ez'ekololo jjo zayingidde dda mu account. No tubakiriza kuba ye gavumenti tubakiriza ez'ekololo bazikole ki bazisigaze. Tuwakyo zitusasula ng'omanyi tetukoze anti zamaze dda okuyingira. Ekyo kye ngamba nti pulezidenti yagamba no sleep leero corruption agitudde ku nfeeti atandikire ku ekyo kuba ye alina obuyinza bwonna. Mwami Seruga tetwagenze kololo. Mbadde njogerako ne mwanyinaze Nakawuki honorable minister nyabo nsonyiwa okwogera obwogezi ebinyali ngambalaga nti obugumiikiriza kikulu omuzungu kyayita tolerance nti mu bukulembeze olina okubeera omugumiikiriza n'ekintu nawe kiba kikunyiga n'olwana n'ogamba wadde kino kinalabika kitya naye kankole ki kambeerewo nti ffe mu Uganda muno tulina ebitusoomooza bingi. Mwami Museveni byaganye okugumiikiriza. Essaawa zino twakava mu kalulu. Akalulu kano akalimu ebiwundu ebiki ebingi ennyo. Ekisooka pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku mubwaŋŋanguse si kwagala kwe ani yamutwalayo. Mulina okumanya nti ebyo byonna gavumenti ebadde gamba tali mu buwaŋŋanguse. Mukulu balina babagumiikiriza nga Buganda bakuwe omwagaanya oyogere ensonga mubeera nti pulezidenti ali mu buwaŋŋanguse si kwagala kwe. Waliwo we bagamba nti atali mu buwaŋŋanguse naye ng'ate emaka ge magere ejjudde baki basirikale ye yakozesa enkola ye yonna gye yalaba labadaba style n'afuluma eggwanga. Essaawa zino tulina Dr. Kanukiza Besigye ali mukomera kati emyaka tegigenda mu 2 ali mukomera without trial. Essaawa zino nga wetwogerera mu ggwanga lino Dr. Besigye yali munywanyi wa President Museveni nga ye musawo we amanye ebimuluma byonna. Mwami Museveni aganye okugumiikiriza naga nti wadde byonna biriwo wadde onanvuganya naye kamuleke rights ze zikole ki azifune. Owekitiibwa Muwanga Kivumbi Vice President wa NUP owa Buganda essaawa zino ali mukomera ku nsonga za bya bululu. Okitegeera Honorable Waise Omufumbira omwogezi w'ekibiina ali mukomera emisango egitategerekeka newe yafiirwa oba newe yalwaza mukyala we n'asaba beyiro afulume ajjanjabe ku mukyala we. Gavumenti yagaana okugumiikiriza ajje ajjanjabe ku mukyala we. N'ekyasembayo ennyo okufa omukyala n'afa n'agamba nti bana omukyala afudde n'asaba beyiro agenda awerekere ku mukyala we amukubeko eriisa evvannyuma. Gavumenti yagaana okugumiikiriza nemulemeza omuwa beyiro. Owekitiibwa ennyo mukulu Kanaabi Jimmy gavumenti yagaana byonna byogeddeko yemu ebadde efuga bwe mwagenda mu kulonda sipiika w'eggwanga. Lwaki olwo mwali ekololo? No, twali ekololo kulonda sipiika waffe. Twali twagala teekawo alternative nti ebifo bino omanyi ekyali ekigenda obeera ekololo baali bagenda kubeera n'opposite era wano baali bano Honorable Nakawuki basazeewo kugenda yimbo boso ffe ne tugamba no Abannayuganda tulina obalaga nti wadde bano baleese ono neffe tulowooza Honorable Paul Mwiru ye sipiika alina eddoboozi ly'abantu anaatwala ensonga eza palamenti ng'ensonga kuba palamenti ey'11 omanyi weggweredde mu sitayiro yangu buli bwanguzi biki bintu bingi bibaddemu. So ne tugamba nga ffe opposition tutwale speaker anaatereeza
palamenti ye 12 era ne tugendayo papasire kulonda speaker ne deputy speaker wadde obululu batuwangula twabagezaako bannyonnyola ne tubagamba no mu nsi eno gye tulimu eya eno omuntu tomulonda lwa political party endorsement wabula mulonde okusinziira ku presentation gyakoze n'obusobozi bwe kuba neono gwe balonze abadde era some scenarios ezibadde zitambulira ku bana abalala naye nga zimukola ki nsonyiwa sikwagala kwesibako nnyo nimbijja mu byoyogeddeko enjagala abantu bafune abali eka otuuse oyogedde ebizibu ebiriwo ebizibu bikyaliwo era okyali MP ojja kutuula mu parliament era PDM ejagenda maaso nga bagamba miliyoni 10 buli muluka okutuusa ddi wadde munaagaana byemutaagala gavumenti ekole ejja kgenda mu maaso ng'etambuza eggwanga munaba temuli mu bukulembeze kino kyanjawulo ekyobutagenda kukololo ne palamenti ffe twagalayo olunaku honorable Seruga maybe kantume honorable minister president ajje ajje mu palamenti nga kumusoya bibuuzo twogere naye nga naffe ayogera naffe nga naffe twogera singa ekyabadde kololo nti etteeka limuwa obuyinza okwogera naffe nga tusirise teri anyega ne twagala ajje tumunnyonnyole ensonga zino PDM zayogera naffe tumuddemuuko maybe bafoko pasoni be aba PDM waliwo bye batamulaga nti emiliyoni 10 zoteeka ku muluka naddala nze nga Kanabijima ava mu constituency y'ekyalo erina omuluka nga gulina ebyalo 14 mulage nti emiliyoni zoteeka ku kyalo 10 woba ogambye nti ku byalo 14 buli kyalo ogenda kujjayo abantu bameka bowa abagenda ofuna mu PDM mu financial year ojja maliriza ofunye abantu 5 mu kyalo ekimu so sample y'abantu abatano ku kyalo obanga atalina kyakoze so nti tumulage nti ebintu ebyo waliwo ebyetaaga okulongoosebwamu naye ajja n'atulaga vidiyo ze n'atulaga omuntu eyalima emiyembe n'akulaga nti agaggawaddide emiyembe naye nga takulaga miyembe guliko miyembe wabula akulaza emiti awo emiti nga 2 naye akulaga nti oyo afunyemu esente empya neki nenkadde so twagala platform eyo era president oba owulira jangu mu parliament speaker akuwa obudde oyogere naffe tukunnyonnyole tukubulire alternatives zetukuwa we twali mu budget eno budget gye bagenda okuyisanga ennaku z'omwezi 11 nga opposition yava ne alternative budget naye honorable Seruga ojja kutunulamu nti alternative budget yaffe ojja sanga nga tewali kye bapiikingamu wadde okutunulamu bagambe nti eno gye tubadde tutambuze ebadde eri draft kati we tuba tuyisa final budget tukwatemuuko ebintu ebimu ebyaleeteddwa alternative government naye ojja sanga bo bagumya mutwe baga ekikyaffe kyekyafffe so kati abantu we batwe tubanga betudiringa nabo nowogendayo okuwuliriza era buwuliriza otuukiriza obuvunanyizibwa nti owuliriza naye nga tolina kyogenda kukola ki kukyusa naye nga ffe emyaka gyaffe twagala tuweeyo obudde obiwulidde ebirowoozo balina banno abali mu opposition aneyanza nnyo congratulations honorable minister simanyi oba oli tiimu okuba yampera style ki style ompya but you deserve thank you muganda wange gwe tuli naye opposition webali kubeera ngaoli vibrant era tukusaba obeere insha allah nga byonna byolowooza ebirowoozo byo obiteesezeera mu position entuufu gyolina okubeeramu nze ku kya president byeyayogeddwa byeyateesezza byonna oba byeyayisizza mu luzungu nawulidde ebigambo bingi nnyo naye nga bonna mulimu nno and that is a very big statement president ogamba ti no more sleep kitegeeza tabagobye mutulo as such naye abagamba muzuuke mugende mukole ki mukole nomukongola kitegeeza bw'oba ku mulimu kikyoteekeddwa okukola alyoka era ssaawa mmeka onyuka ssaawa mmeka abakulabi balina kujjuza kapapula oba olina balabanga webali ofiisi omuntu omuggyako essimu azireko ebweru state matters kize mugenda okudisikazinga kuntu gwe babbyeko ekibanja kye era lulimi ki lwogenda okukozesa abantu bonna abasinga
ddala ku saidi yaffe mu ba RDC ba RC bajjako abantu amasimu ne kakati ate bagenda bikira omuntu ate agenda kukulira update eri ku ground ebyo byandibadde bibeera mu ofiisi z'abakulu bano kubanga diplomasi weeri y'amaanyi so byonna byonna yageze n'abitulamu n'agaana no ali oba oli authentic mu ofiisi yo kiki ekyandiresezza omuntu essimu ki ebweru okubeera nti ate takyasobola kuwuliziganya n'abawaka azikuga nti ennyumba yange bagibba bagitemye ate waliwo gwe batema bamutta ate gwe essimu ziri ki bweru n'agamba no more diverting people's attention. Ebiseera ebisinga opposition yene ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo okufeiringa era like the word opposition so nno bandibadde bawawuzi ba gavumenti ze mu interpretation yange gyenkola ki bayamba gavumenti okukuba tooki mu birwayo balina okukola ki naye bo boopozinga buki era nsiba nkigamba honorable minister abantu you never share light and darkness in one room osalawo ekintu ekyo wetuli wano mataala gatuyambako okuholdinga sheeno era senga ogenda ku switch nojjako tugenda ku discussing eddoboozi nga liyitawo naye nga tuli visible kakati visibility y'omuntu omukulembeze yenna president yagambye erabikeko because one ali mu opposition naye ensonga ezisinga zonna omusaala nga olabye honorable amugambye namuga tusuubire nti ababadde obutebe nga bukalu tebagenda kufuna naga tusaba zikole ki bazisaleko nezo za zedda bwe ziba za zedda twagala tulabe nga bazikola ki returning back president yeebazizza nnyo abantu yasimbyeko nnyo essira okwebaza abantu okulonda NRM kubanga senga omuba n'omusinde abantu yakisuubira nti pate ye erina omusinde oguba nti balina positive ideology esobola okuba nti etwala eggwanga mu maaso si mu ngeri ya ttima naye mu ngeri y'okuba nti ateekerateekera baki abantu so n'abeebaza nnyo n'abagaa kwe kulonda okwaliwo nga tekuli security zirali masekati ga Kampala teri tiyagasi yavuga teri sasi lyakola ki lyakubwa ne percentage neekola ki nengira ffe ba overseer tulabedde nti bannayuganda balina be bagenda bakoowa ne basibako essira ku mbeera y'obukulembeze nti ate plan B atagenda kulayira ate meeri nejja ate neddayo kakati bannayuganda ke kaseera bagambe nti nayenze wakati w'emmeeri okujja ne plan B nze nfuniramuwo awo omwana yetaaga school fees ekitegeeza ngenze ku 4 acre model ne bagiira elaboratinga funako eka y'ebyokulya ofunako eka y'ebyobutunzi ofunako eka ya faamu byonna abitemaatema nga yatusomesa covid n'agamba no mu corruption n'agamba corruption ebeera mu physical cash kuba boogera ku corruption abantu abasinga baddukira mu physical ki sente naye n'atugamba okutunda emirimu office attendance lwaki ali bakulonda lisiti buli omu minisita RDC babeera ku bunkeke reshuffle ng'ekoze eki ate nojja nogaana okuyingira office muki mu budde nobeera nga ate ennyonyi kwokola ki kwobeera evaluation ebikoleddwa bi ochuzi yazigobye yagambye nti kakati essaawa za leero paperwork honorable gwe sisalina ewano akole monitoring physical monitoring okulaba nti batechnocrat si bano bajja ne paperwork ne bagamba nti bwabadde obubi 15 mu mpapula era fayiro nebeera bwetya naye ogenda okutuuka ku physical gundi y'oluguudo ng'obugazi si bwebwo calvert zebataddeko ndala abakozi abaddeko bali 8 bayogera abakozi 7 kati ebyo byonna yatugambye nno paperwork mubeere naye ne musigale nga mugenda mulabe ekituufu kya paperwork kyayogera bikoraboratinga yayogedde ku nsonga endala no more politeness okwata politis okubembejja babysitting alimanya nti oli Kampala minisita ono honorable Senga ajja mu masekkati gange n'agenda ku kintu kyalondola nga siriiwo she has a right to write back kati ali beera ku musirikale kyayita stand by class 1 kale minisita ogambye ng'asobola okulabirira ne RDC kyakola ate minister we are monitored by the minister supervision our minister of presidency kati if she is a minister she is eligible okulaba kiki kyenkola na biriki kubanga batuula ne batwala ki ne bateesa so kakati ensonga eyo yonna
baba bagobye okuwembejja normal politeness nti embeera yonna enkwatagana gy'olina okukwatagana n'omulimu gwo beera ng'oli sure nti kwoli nga Mese Kamaso. President yayogedde ku nsonga ey'abamemba ba parliament, of course Honorable Bono wavaayo n'abawo enkizo nti muveeyo mwogere nti bw'oba obumbi busatu bwe tuwa mukola enguudo nga tebukola ki tebumala, mujje mutuwe ideas era mukiteese tusale ssente wala enguudo zikole ki kuba ebyamaguzi byonna bitambulira. Kibi nnyo okuba nti bakutumya olusekese lw'enku naye nga tebasoose kutemako nsingo. Simanyi oba ogenda kukola ki wetikkira. So ekitegeeza nti enguudo kuno transport ono kubayisiza ebyobulimi, kubayisiza abalwadde ambulance, fire brigade kwezikola ki kweziyitira n'ebirala byonna nti obutale bwonna emmere kwagikola ki. RDC era wenabidde ekizibu ekibaddewo ebbanga lyonna abaka ba palamenti bano bali wano babiri balamba nga ye senta etunulirayoko ey'obukulembeze. Abakulembeze abali bonna tubaliiko abamagombolola ab'emiruka nga tuli kimu gundi MP takoze naye chairman wa 2 akoze, owa 3 akoze, owa 5 akoze. Obukulembeze tukusasanya mu bantu bonna. Awo olwabeewo ensonga nnene nnyo ey'abakulembeze okuba nti tebakola ne baleka abalala bokka bakole. Ekyo yakyogeddeko ng'ayogera coordination and cooperation. Nga twasoma mu economics, specialization is where a group of people, a person concentrate on where one can do best. We believe minister wali mu doketi ye naye doketi ye erimu ba technocrats. Ffe tulina kugabanya buyinza na distribution of resources nti kino ekintu gwe kino okitegedde otya naye kati ekibadde ekizibu ekiriwo mu Uganda era president kyobola nti yavuddeyo ku corruption eyo nti abalwadde omuzungu kyayita self-centered. I've said nosobodde osobola okusanga minisita ku ttaka ddamba nakuwa instructions nga ziri negative naye ekirungi olina line minisita wo n'omugaa is it in order madamu okubeera nti kano gundi obrigadier gundi ekibanza ky'omuntu akikola ki akitwala. Kakati honorable minister gwendi naye wano bwe tuva wano of course RDC wara senate gatayinza muleka katamugyeko ki simu nti in case of any visit here or in case of any visit nfuna soft landing gyakola ki gyali kati soft landing tebaddeewo. Abantu badde bali mu monopoly. Ebizibu ebyaleetedde eno topu yaffe ebizibu ewalabye babadde abantu badde ba self-centered. Kakati ng'ekintu kijja ono n'akisalawo nga ye n'akikkirako n'akimaliriza ate gwe ogamba ki ebyo na president yabigambye nze yonna sibikola ki kyova olaba demo weeziri mu Uganda tuzoogera tuzikubaakuba because ffe otayimba today it is me tomorrow is someone else. Mistake y'omuntu ekolebwa any human stands for all naye being is your nature. Kakati ffenna tuli ba humans ekitegeeza tulumira mu mbeeremu biki naye sigino eriwo ne tiimu kuzuukuka ngenda kwegatta kugashomba sisimuka Uganda RDC weetereeze minisita beetereeze buli omu waali akole ki yetegereze naye breakdown y'okuba nti bakansala bano n'ebirala byonna wano kati kankwe positions eri mu Kampala bwe nali enansana RDC nabiraba bulala Kampala biki birala structure ya RDC we nansana unayina eggombola nnya naye nga ali physical ku bintu ebikola ki ebisinga obungi ate wano mu masekkati ncollaboratinga na KCCA emisango gy'ettaka bagigendako emisango gy'obutale babeerayo biri so physical. So kati olina okumanya nti wano wenzize kiki eno season ya nsene nabe Masaka beetaga mataala togendayo nankumbi kuba si season yaki yenkumbi. Omukulembeze yasabye parliament okubeera nti ebyenguudo bino yadde biri mu doketi ndala babeere nga buli omu gyakiikirira amonitalinga physically ebintu bibateesezza babeere nga babirondoola naye parliament babeera nnyo mu honorable nonsonyiwa mu mbeera z'okutuuza n'okuyisaawo olusi ebikola ki ebibaagala ne honorable ono ali wano ssebo omulabira wano naye bamala ekiteeso kiyise nga kya ssente babisayininga ne bagamba NRM yina big numbers naye ogenda okucountinga down namba ya NRM ng'ate opposition yina half nayo yabadde side ki
ekitegeeza oluusi nabo baba ne positive ideas mu bintu naye nga nebavaayo boogera biki kwegaba bakwatagana mu waliwo byetukwatagana mu kikumi bakwataganira ddala era basapootinga nnyo era bava wano bahonorable ne honorable balina byebuugira off the camera so kati Uganda twagala kirungi obosi yalese enkola ey'okuwanika emikono buli gundi buli layini y'entebe ekirungi ate buli bimu babiraba ku kamera so bajja laba engeri gye tukwataganamu anti ebimu mujja kufuluma mu bitulekere tubibayisize lwaki oba oyise ekibi bwe bitera okukolebwa nti kino kakitereka tufulume mwe mukiyise mwe bakaggwa ensoni President yalagidde nnyo NRM ng'ekibiina oku-identifyinga families physically buli family mu kizibu kyayo. Mukulu Sserugga Kasiru agaana okwogera ng'alina akanyata ng'alina olulimi ensonga Katonda yazikola ki yazeesigaliza naye Kasiru oyo Katonda somulekera amaaso agakola ki agalaba ne muziba aba nemmunye abana buli kimu Katonda namukwata amaki amaaso. Kakati ffe twagala NRM nga pate honorable kyenkusaba eddeyo ekwate omumuli egende ku ground babere patriotic enough by identifying ebizibu by'abantu collaborating ne first soldier who is the RDC on ground si fights obadde olaba nga tugenda mu nkiiko president yakyogerako NRM chairperson n'agaaza RDC gundi simwagala naye ng'ekibagaana nsonga ya kibanja NRM person agamba kirala ono agamba ki kati yagambye NRM bonna aba NRM bagere ba identifying families ebizibu byabwe bye balina okukola era ba identifying nti omuntu asobola okuba nga alina eka yettaka bamu encouraging balina okukola ki okuteeka kusanyuse nnyo omanyi baminisita bano ababeera ku ground ideology yaabwe ekyuka agambye minisita omuwulidde n'agamba nti no omwana atunda atya bodaboda najja n'atunda ekibanja half acre n'agitunda obukadde 5 naye nga half acre okwo akyajjako ennyaanya za miliyoni mmeka 2 bodaboda ne bagenda ku stage mu Kampala it is densely populated ne babeerako abantu 65 abantu 65 tewali basaabaze bawula bagamba tugende ku stage ya ali abantu 65 ekitegeeza Rwanda muri peak kyovolo basanga n'entalo ku stages mbadde kusaba sokomekawo tujja kusaba abatukomawo ojja kufuna ekikimu ombe bibaleko byonna RDC manya RCC mukama nsaasire owekitiibwa ennyo RCC w'ekibuga Kampala mamba akoboza si basamba olwaleero muteeketeeke mwatanise ogende wankulu kwagenda okubeera omupiira ogwo nina owekitiibwa Jimmy Kanabi owa Buikwe South ne mukama wange Shafiki Nsubuga Haji RCC w'ekibuga Kampala obadde owumbawumba okwogera kwa pulezidenti nga nkinja kubuuza ngenda okumaliriza okukyogerako nakubuuza wamulabye watidde buti oba okakasiza ddala byodagamba byebyo president gwe twogerako y'omusajja wa 27 guns mundu 27 yalemera mu nsiko nga waliyo empologoma n'ensiri n'emisota paka eggwanga lino president gwe twogerako yakutte borders zonna oba ensalosalo zaffe mu nsi zonna Sudaani, Congo, Somalia n'ebirala okubeera nti akuuma eddembe era wano mu Uganda osobola okuba ne liberty endala toyinza kuba na liberty ya insecurity tasobola kukkiriza nayo so obulamu bw'abannayuganda bonna kyayagala nze nagamba ndi victim from ghetto from darkness to light oluzungu lwenjogera ti an adult education saafunako omukisa gwambala baaji kabonero kange kati ideology ne mindset change gye nina ku gavumenti kubanga abaana bonna abaagaana okutransforminga nganza abamu bafu abala bali luzira kati kitegeeza nti ffe gavumenti tugimanyi nnyo nti ejja ewooninga nti muve ku bubbi neewooninga nti twagala covid yazze tetwagala atambula bwe yatambula yabamuziika covid yamukola ki omuntu omu alina persistence eyo agoberera second Allah yamwazika memory olaba ebiseera ebisinga nze ndi muto ku ye naye pointi zange nzinootinga kuba I'm not smarter than the president
ye asobola okugoberera ekintu n'akibeerako. Kati ffe tukimanya abali mu offices kyategeeza. Era nze bino byonna indicator ezituwa yayongedde anti-corruption amaanyi. Walabye we yagwa mu office obugwi ajja alaba ebikola ki ekolebwa abennyonyi walaba bye bakola ki kyeyabakola beewa emisaala mingi nnyo. yagaye ba pilot simanya HR pilot yalina omulimu omuki gwe HR sente nyingi zoyagala mbugwotegeka pilot ali yavuga leero pilot good yavuga leero simanya osene nyingi ozikola ki ozagala. Yagambye yasimbye siira ku commercial farming. Bannayuganda badde bakola ensobi zonna nga bali bammere yakulya, naye n'agamba ne external market tugikole ki ayogedde akonye commercial farming n'agamba ne external ki market nti yadde commercial farming totagetinga kutunda Uganda wabwa wokka. Nearest good neighborhood yo tulina Rwanda, tulina Kenya, tulina Tanzania ne South Sudan. Kati ate abalala kati olaba ne export ku ntebe Uganda Airlines ogende Dubai ne London n'ebirala kati nayo okimanyi nti ekyo kyatutomoka kubanga bannayuganda gye bali kati mu dockets eyo abali kutooka erinyige ate baga introducing ne ku bazungu kati tokoma Kenya naye obusobozi bwa Kenya era sala ku border ogendeke Kenya. So ekitegeeza buli mulimi yenna ategeere nti president yabakubiriza nti commercial can be here in Uganda. Noba nti oyina kyosaving ekigendako mu katale naye oluvannyuma lw'okuba nti mu katale bw'ogejjamu bw'oti tandika okunoonyereza ekyetaagisa kyo kugenda e Kenya. Nze nava mu Kisenyi nga ndi mu scrap era scrap saamukola ki saamuvaamu naye nze kye nazuula nga nanye ba VIP nnyo bano natandika nenga nti plastic ono gwenkuŋŋaanya kanfune mashini emusala abeere wa powder. Kati nze tani ze nnyingi ze Kenya ziba nnyingi okusinga ono akutte ebicupa tabyozezza tayawuddeemu kalaazi naye nze waba bbulu nkuba bbulu bw'aba yero nkuba ki yero ate ne mu parking mu kutiya zaabwe. Kati tuyingiza emmoloka emu nga goyingiza ttaani emu n'ekitundu nga ziri mu ttaani 6 naye nga amafuta ge gamu agakoze eki agagenze. Kati olina okubeera nga oba mu kujjukujju ebyo byatugambyeko nti lima ofune ekyokulya bw'omala okufuna ekyokulya funa kyotunda nakasero mu katale bw'oba ovudde nakasero mu katale ne ku kyalo kwoli teekako omuki omudaala naye kisinga obukulu sala ku nsalo obeere ng'oyingira e Kenya. Ensonga endala gye yayogeddeko ensonga endala yagambye nti ku nsonga ya defense yagimenyemenye n'agamba nti tulina land defense tulina sea ne air. Kati ensonga eriemu aliyo tayinza obutakikola ki atakitegeera gwe obukuumi bw'olina ng'obulina wooli n'obeera nabo mu bbanga n'obeera nabo ne kwetoolodde gwe weetaagisa ki gwe RDC okukitegeeramu ti munnayuganda yenna alina okukuumibwa ewaka ku kibanja kye n'akuumibwa mu kkubo mwakola ki mwayitira naye ate n'aba mugezi nnyo n'ebiri ku mativi n'abikola ki emisomo egyo n'agikola ki n'agigenderako. So twayifunye interpretation buli omu yafunye interpretation eyiye naye nga kiba kirungi nnyo buli omu n'agenda omusomo ogwo speech ye n'agiddamu emirundi egiwera 65 byabadde bingi. Nyina message ne mwami omwami wa opposition oyo alaga nti akasente ka PDM katono teyerabira olugero lugamba nti nyama ntono okayanaye mu nkwawa atuleke tutandikire mu katono. Nze Robert Bisanga wekaseese omulabiriza message wanagambye neewuunya abakaluubirwa okuyita President Museveni okumuyita President Museveni nze tofa erungujja abatamuyita President babeewuunya abaana baabwe mubibuuzo bya P7 bamujjuzaawo the President of Uganda bwe bamumanya abazadde be batamumanyi abaana b'ennaku zino mubagezeeko mulabe
ekyo kibuzo bakiri bakiteekawo nga bateekawo Kyagulanyi naye nga kiba kituufu kituufu pulezidenti omulonde banti bano baliko MDD music dance and drama ebyawe biba byakatemba buli kadde twagala byabakama aleete byeyalangirirako tabireetanga tona bakufuuka munyo mukwano gwange nalabadde manyi omwana wo erinnya lye omuto P7 kuba manyi bato yamaze P7 gwebabuuza who is the president of Uganda owe waaba yamuwa ansa enfu wafunira F9 naye mwami Seruga mwami Kanaabi ono tukyalina omulimu munene naye simuvunaana nnyo abadde eri mu local government bino nga tannaba kubiyiga bulungi kyova laba pulezidenti we yataddeko vidiyo y'omulimi w'emiyembe mwami Kanaabi ye tiyabitegedde tamanyi nti emiyembe gibaako sizoni nti we bakolera vidiyo PDM tour gyali giri out of season era omwami n'atulaga nti sente mmeka ziyajja mu miti egyo egy'emiyembe gyabadde nagyo era n'agamba season ejjeera agenda kubanga akola ki ng'anoga omuti emiti gye wabadde ogirabanga emiti mikulu nti tekyetaaga kubanga emiyembe kwegiri eddakiika eyo bakoledde naye omwami waaba akuwadde obujulizi bwe ye yafunamu kati bano bo baliwo kuvuunza bano tebamanyi kugaba credit where it's due omukyala w'embuzi bamuwa miliyoni ya sente n'agula embuzi 4 enewaffe emawokota embuzi ogigula ku mitwalo 2 naye wogenda ate mu northern Uganda embuzi ogenda gifuna ku mitwalo 6 8 10 nti tetufaanagana kati tusaagala muganda wange awakane nti oli yasobodde okugula oba enkaŋŋambe bagamba mbuzi yagamba mbuzi 4 naye bano abaliwo okwonoona obwonoonyi bakigira kifuula nnenge ekya PDM kyataategedde kyagamba nti miliyoni 10 ntono kituufu zibadde ntono naye tumugambye nti already gavumenti ya resolvinze mu financial ya ejja sente kazeeyongereko olugendo lwa mayiro 10 otandika na kigere kimu kati ndi wa 3 ebitundu ebinene kati ebitonotono parishes entonotono zigenda kubeera ku miliyoni 2 naye mu bibuga municipalities mu zitawuni council bagenda kuyingira 3 ate kyenjagala omukulu nakyamanyi nti already ziti sente zebafuna okufuna 10 abazikomezaawo tebakomyawo mu gavumenti bateeka mu nsawo ya muluka nazo zisigala nga zaabwe ng'omuluka okuwa abalala kakitegeeza obukulembeze ku local government egombolola obukulembeze bw'omuluka bwe bagenda okubanja sente ezo zikomewo mu nsawo yaabwe abalala nabo basobola okufuna omukisa oguzifunako kaswakuddemu onalebanakawuki nze Katonda nyambi nti mbadde wansi mu field manyi ebizibu ebisoomooza abantu baffe ti omuntu agenda okuprocessing ofuna akakadde nga ataddemu emitwalo egiwera 2 nafuna akakadde ebirala ayinza ogamba wakigana 2 agateeka kyogera nga RDC nsobola okyogera nsobola okyogera RCC nga bw'oli kuba kukiri practical nti omuntu atandika processing sente za PDM kumpi omwaka mulamba gumuggweramu nga processing sente meeting yokyesaamu wano ogenda omaliriza nga input egenda mitwala meka 2 badde nyumizaako muganda wange nti PDM ono kati yalinga omwana aliwo mu gavumenti naye ba implementa omwana ono omuwere gwe balina okukwata obulungi akule bali batya beeyisa batya eyo wansi olina omwami w'omuluka yalinga main actor mu PDM omwami w'omuluka omuwa emitwalo 46 omwezi ye avunaanyizibwa okunoonya Kanaabi mwami Seruga eyo ajjuze PDM naye omwana mu 6 tasula mu muluka ogwo alina okupangisa ennyumba alina okutambula atuuke mu muluka alina omwana gwaweerera kuba abantu bakulu ogenda omaliriza nga sente zino zaafuna ng'omusaala zimuwaliriza okunoonya mwami Seruga amweyo omutwalo amuyiseewo ku PDM omanyi waliwo kye bayita political reality amazima gennyini amatuufu nti gwolina ogamba no corruption naye nga gwe otaddewo ebisikiriza omuntu okwenyigira muki munguzi nze singa ntukirako mwami Museveni nandimugamba ebigambo bino
okugaba PDM nedda ajjewe tulina okubeera mu palamenti ajje tegali mukkiriza okumusoya ebibuuzo okujja mu palamenti awulirize kuba wajja mu constituency zaffe abazenga kamala byonna ne chairman wano oluusi awamu tebamuwa kwogera nze neewuunya kati president luli yali tolerant nga neerusi wano amukkiriza okwogera naye kati bwajja bakwasa minisita chairman si amwaniriza wuliriza tuwajja yakola mu PDA bannange wulirize mamiserugaletoleka information ono tabeera mu mikolo gya president Museveni ebyabimanya ati nga tajjolaba nekololo wa mulemi nakaleme kutema mugambo bannangeonoonya okutujja emize mwamiseruga nti kale tuli bagumiikiriza president buli wagenda chairman wa LC1 yaggulawo n'olukiiko yayaniriza omukulembeze abakulu bagamba information atema omugambo yakwata omukolo lebadde lunaku lukulu oluba lumanyikidde eggwanga era televisioni zonna zirukwata waliyo ndeka nkubuulire ebigambo bino sokoddemu ekyo waliyo omukolo nze bampa program olaba ekizibu bagamba owoolugambo mulungi naye kimutta kuwaayi gyataali kati ye kyerabako ku tv tomanyi nti nekya tv kiri editendi buuza nze yaliyo nze naliyo emuyigwe nze ndi chairman wa district ebiseera bye bategekera omukolo nze aba president wa district batuula bakola program bagamba mumpeeko ku program ensikirizo okugenda ku mukolo nga kanabijime chairman wa 5 tali kuki ku program nze ali takiti ku bantu omukolo gwagenda otambula sigwa LC1 ekankubulira LC1 nga tayogedde era webakutambuza omukolo protocol eyayogera mu local leaders yali honorable minister waffe enteekateeka ya national organizing committee mukolo gwali gwa ggwanga lyonna naye eyo njagadde kuba kyakulabirako nti Mwami Museveni abakulembeze bano singa abawo omukisa n'abawuliriza wayita ba chairman 5 twaliko ekkolola awo nga tuli mu workshop zaffe najja era bwe yajja kuwulumula bigambo bye n'atambula n'akolaki n'agenda nti PDM woba owadde omuntu omu akakadde naye akakadde kano bagenda kainvestinga muki agriculture era muganda wange honorable Nakawuki kyayogedde 4 acre modo era esente zonna tulowooza nti investment yonna nibadde mu agriculture bya bulimi bya bulunzi kulima byennyanja ye area of investment naye ffe tugamba nti Mwami Museveni ne gavumenti eno ne cabinet singa etuula nejja emisolo ku bikozesebwa mu bulimi nti omuntu agenda agula eddagala erigenda okukolesebwa mu nnimiro nga si lya buseeri nga si lya bbeeyi ati mbabuulira kyokka temubiwulira bino nze nsoose byogera wano tuze tubyogera nti taxes emisolo ku bikozesebwa mu bulunzi mu bulimi kati gwe kyokola kuba eggwanga lyetaaga omusolo gwe kyokola omusolo gutagetinga equaves nti omuntu amale okukungula omusolo ogumuteekeko kuba at the end ogenda funa omusolo gwa export kuba bwe tulima ebingi tubigenda bitwalawa ebweru tuyingize omusolo gwa export n'omusolo guno ogwawa oguli domestic naye ogenda osanga Mwami Seruga esente zoteeka mu bulimi nze kubuulira amazima ga wano Mwami Seruga ng'oyagala kati mu Uganda muno okwavuwala investinga mu bulimi kampkagenda wa minisita atubuulire kubanga ono agambye okubiriza abantu alima okota balime njagala nsooke mmala okulimbulula manyi abaana ba opposition basoma kimu kukuba nziro na kukonjera oli ne wawonyera mubawonyera minisita n'ekirungi bakikyusa ne bakigira kifuula nnenge agriculture inputs mu ggwanga lino ziri zero rated teziwa musolo agriculture inputs mulimu ebintu ebimu ebisasula omusolo naye nze ekizibu kyange ekibadde kikosa abalimi kati ng'ab'emawokota nti tulina kye bayita counterfeit products ebintu nga bifu ku katale nga bya bicupuli nti oli aguze eddagala lyenkwa
oba erifuuyira omuddo kala oba eritta obuwuka ku birime bye naye n'ofuuyira n'otajjamu results obadde oyagala kitegeeza nti owadde wakyali obuzibu ku ggwanga nti omutindo gw'ebintu ebiyingira mu ggwanga lyaffe ng'eddagala lyabalitta enkwa ligimusanjimuse nti ofuuyira omuddo gukale negwongera kukula nti nafode tuli mu gavumenti waliwo olaba nga wakyaliwo obuzibu era nze natwala obudde bwange neneebuuza lwaki eddagala lino terikola kyerina kukola ngenda okukizuula nga entry points oba ebintu bino we biyita waliwo wamu ngaaliwo bastaafu ba Uganda Revenue Authority ogwabe gwa kukuŋŋanya musolo naye ng'ate aba UNBS nga tebaliiwo kwegamba nga UNBS nayo nga gyo terina capacity emaaninga points ezo ebintu bino mwe biyingirira kati nendaba nga tulinawo omulimu UNBS tugiwe sente ezimala recruitinga abantu bafune ne laboratories zisobola okukebera ebintu bino okubanga bituukaŋŋanaki n'omutindo President yayogedde ku kya infrastructure enguudo era kati fe aba tourism awo twakubye mangu engalo yayogedde kibayita maintenance ti enguudo olumu zikoleddwa naye ne tulemererwa ekintu ekyo kuzimaintaininga akanya akabadde akatono wabawa ne wagwa accident kwegamba oba emmotoka eyo neekola obula ekkubo ne tutafiiringawo akantu ako akabadde akatono ne kagenda nga kagijja ne gufuuka ogunnya oguviirako ate obubenje obusinga obungi ekkubo ne lifa yagambye twetaaga maintenance era yagambye mu abali mu Ministry of Works kati abapya obwo obuvunaanyizibwa mbu bawadde njagala kulaba nga bukola ate nga bujja kukola tubadde n'ekizibu civil servants nga tebabeera mu ofiisi mwenna mukimanyi ogenda mu ofiisi ya civil servant naddala olwokutaano nga kooti yerimu bali mu faamu zaabwe bali mu kukola birala nga tebaliyo kino ekisanja no sleeping era ogenda kulaba abantu nga banonebwa nga bagobebwa ne ku mirimu kubanga tebakoze kyo kiteekeddwa kukola enguudo zaffe zigenda mu sites zaffe ez'ebyobulambuzi naffe zibadde zikyatuka byamaziga naye kati omukulu ke yakyogeddeko naffe tugenda teeka wax ku nninga tubanje enguudo ezo nebaza gavumenti nti mu kino ekisanja katuli mu kufuna regional airports tulina ehoima eyo bali mu final touches kati tulina eri ekalenga gyova okwogerako Kidepo International Airport era twafunye bamusiga nsimbi okuva mu ggwanga lya Saudi Arabia bakoze ground breaking airport egenda kubanga ekolebwa ovu kigenda kutwanguyiza nnyo ku byobulambuzi lwa nsonga nti luli obadde ovuga okuva e Kampala okugenda e Kidepo n'omala mu kkubo olunaku lulamba kubanga ekkubo section emu ya koolaasi naye section endala kilometers nga 100 nga lya ttaka ate nga n'ettaka eryo si ddungi nnyo kaba kitegeeza ke tufunye airport eyo omuntu agenda nga kwata flight ye okuva Entebbe agwe ekidepo mu ddakiika ngaana sente zalina aziresa zigaba mu ggwanga ate olw'okubanga tulina national carrier bakuwa information njenjaga waona libona kawochi fetukkiriza information naye gwadde okigazi webale nnyabo kuba biyamba ministry nti Mwami Museveni ayogera ku okuddaabiriza ekinnya ne kibeera kitono ne bakiddaabiriza naye njagala otwala obuvunaanyizibwa okola okunoonyereza ojasanga nga local governments ezisinga tezirina road units ng'ojasanga nga road unit ekola mu district erina okubeera nga ekola kumpi mu madistricti nga 6-7 nti oluusi n'essente ziyinza obeerawo weeziri ekinnya ne kikula naye nga oda y'okufuna road unit egenda okukola ebuyokwe olina okuwandiikira mu ministry ya works so kati ebintu ebimu byolina mu cabinet sooka okutunuulira nti local governments zifune road units ezizimala kuba n'akawumbi kano ke baateekawo osanga nga akawumbi ako akamu osanga nga district financial yeggwako nga sente kweziri naye nga tezikolaki tezikoze Kanabye maze okuwa information ngifunye naye njagala mwami Kanabye mujjukize gavumenti yaleeta policy negamba buli district kefune road unit naye districts nyingi za misusinga opportunity eyo abamu bitracta babijjangako emipiira ne bagitunda abala spare parts ne bazijjamu ne bazitunda kakati gavumenti ekoze paati yaayo
yesuubira nti tractor eno ejja kusobola okulastinga kaŋŋambe emyaka 10 naye olw'obulyake buno pulezidenti bwagamba tulwanise ne bagisokoolamu ebyenda kati ekyo tuba tukivunaanaani 2 yensonga lwaki pulezidenti agamba abakulembeze abeebaka ayagala kubagoba nti kati gwenga omukulembeze mu disitulikiti eyo okimanyi temulina road equipment naye okoze trips meka mu ministry ya works oloope obuzibu bwe mulina nga district kubanga ministry ya works eyinza okubanga temanyi kyekyammwe mwakirya mwakifundula nekino road unity ogamba bagibako emipiira bagisokoola gwe obuvunanyizibwa wali obututeko nomanya omwana operator asasula sente meka avuga mashini asasula emitwalo aga 2 omwezi kati gwe omusuubira kola ki afuna emitwalo aga okoze ekyo okwadvocatingira omuntu oyo ekyokubiri 2 wrongs don't make a right bw'oba ofuna emitwalo 2 kitegeeza sobola tractor gw'olyagalako ddi ku ggwanga lyo n'omanya kino kiyambako era niyamusindika ku mitwalo 2 lwaki omulimu ogwo gwe yasaba ogw'emitwalo 2 nga waliwo obwaka kyetugamba government advising structures salary structures w'otunulira ng'omwana akutte ekyuma kiri worth miliyoni nga 5 yakirina mu control naye nga asasula emitwalo aga 2 imagine mitwalo 2 omwezi omukulu ayogera ono omuli ayogera ono minisita mirimu giri mu ssemateeka wa Uganda era n'engeri gye gikolebwamu naye eri mu ssemateeka wa Uganda naye olw'okubanga palamenti ekolebwanga ababaka ba palamenti bakiikirira ebitundu byabwe batikkibwa obuvunaanyizibwa nti oli alina kyayagala okwogera ku bigambo bya pulezidenti alina omukisa kubanga palamenti ekola session namba ababaka ne badebatinga state of the nation address ne badebatinga budget speech ya pulezidenti kaakati mwami Kayanja aba asobola okuyita mu mubaka we owa palamenti n'amuwa ensonga ye ku bigambo bya pulezidenti byayogedde n'omubaka we n'afuna omukisa mu palamenti naye n'adibetinga n'aleeta ensonga z'abantu be ku bigambo bya pulezidenti era kopi ya answered eno omukulembeze w'eggwanga agifunako as a way of getting a feedback biki ebivudde mu public era omukisa omulala gw'abaafunye okwogerako eggwanga senga oba weegenderezza abaako ebintu byaddamu ku bintu abantu bye baraisinze onage mugerwa makanika wa Toyota wa Mundeeba agambye abalwanyisizza enguzi nga tebakwata babbi nekirala PDM lwaki bawa abo aba NRM ng'ate abantu bonna ate abantu banna ku kyalo obasima bakutegedde nze mutegedde naye muddemu mwami Mugerwa tumwebaza naye ebibuuzo bye kansokereko ekyo ekya PDM mwami Seruga njagala ojjukire bwe twali tulonda obukulembeze bwa PDM ku byalo twabulonda ku kiseera nga twakava mu kalulu kali aka 2021 akalulu akalimu omuyaga ogw'amaanyi era twagenda okumaliriza olw'okuba omuyaga ogwo gwali nga gukyaliwo nga tegunnateeka abafuna obukulembezi bwa PDM ku byalo bali bantu ba opposition especially aba NUP era bw'ojjanze mu disitulikiti yange y'Empigi ku byalo ebisukka 1,300 ogenda okwesanga ng'abakulembeze bonna banuupu ku miruka gye tulina 58 tulinako emiruka nga5 egikulemberwa abantu nga ba NRM abalala ba opposition so kyagamba nti ba NRM be baweebwa sente za PDM si kituufu kubanga ndife ewaffe nembawokota abantu ba NRM bakayana nti bo tebafuna sente kubanga abakirimu aba opposition baziwa opposition njaga kyogerako Honorable Nakawuki ayogedde bulungi structure ya PDM okubeera chairman Ero Situ yabeera akulira PDM Sako
n'abalala be bateekako it's not necessarily that nti nkubulira structure chairman wa PDM Sako si chairman wa LC bawa omukisa omuluka bo balonde mu bantu abe balina muluka bakubeka akalulu naye chairman taliko buli kikakiiko abeerako ku lukiiko nesi yakulira ono omuntu gwe balonze not necessarily alida ne obukulembeze wa PDM ku parish level oyabayo okubeera chairman w'enaalemu wabalemu wabavubuka bali just ku lukiiko datukolamu nti naye ono byayogera bituufu nti balonda chairman wa PDM Sako era alina obuvunaanyizibwa obukola naye ogenda okutuuka nga abantu aba influencinga ani anaafuna nani ataafune olukiiko luna balujjako buki obuyinza era CDO atuula eri nemuluka chifu ne basalawo ani agenda okukola waliwo ge bayita amazima ne structure chairman yalina final sekwani afuna era twatandikanga otambula nga chairman bambi alinga labastam bamubuuza bano obamanyi ekirungi balonze dda abanafuna ekirungi abagenyi bange asinga zibatakula member of parliament kyenjagala omukubiriza kiri kimu olwafuna omukisa oguteesa mu parliament n'omukulembera ensi eno ayimuke ateese ku nsonga ya PDM eyo ne president bwanayogera ku PDM olumu abeere waawulirize waliwo nakola PDM naye muganda wange mukulu galabuzi munnaffe nnyo wanatuuka okwogera ku PDM era abeereyo otuyamba okutereeza PDM kubanga oli wa LC oli member parliament yovudde mu LC mu buweereza buno obw'ekyalo mukama wange mukulu kano ngenda kusaamu emiseruga mwami galabuzi olw'omukaaga olujja omuteekeko ku pano yesebo ajje alambulule bulungi ku PDM ng'abantu bawulira first hand information si information yekifuula nnenge eyamwanyinaze kubanga we bayita mwami galabuzi ajja atuulaawo nange abadde ku gulawundi amanye ebifa ku PDM nange bampite ntuule wano mwami galabuzi abitebye nange munnyonnyole amazima nekyalina mu bipapula bo balina mu biwandiiko okulujima agenda tubuulira kiriwuwe ebujukuwatuka kyamanyi nga nange yensonga mbadde nkuwa example nga nkuweze waffe mawokota kubanga mmanyi ekiriwo ku gulawundi ne baani abakulembera PDM era buli muluka wabadde obuzibu bwa PDM abakulembeze beekubidde enduulu nengendayo personally nfune information eri fasande okuva mu bachairpersons ba PDM lwaki ebintu tebitambula nga ebiina kutambula Seruga nina kyenjagala ogamba munalebonakawuki waki programu za government zifairinze nti tulina project nga emyoga ejo gyo simanyi n'ababaka ba parliament bonna n'abainane bajja programu n'abaradisi emyoga bagivaako eriyo sente ze bayita luwero lw'enzoli ezimu ziri mu district ezimu naye obuzibu obuliwo nti project zino oba programu za gavumenti ezijja obuzibu bwezibeeramu balonda bakaada bebeera beneficiaries nti ng'ate sente za recovery mulino zikomyawo zitambule mu bantu abaki kifu kyoyogedde leka nkunnyonnyole esente za luwero lw'enzoli oba oyogedde kifu nze leka nnyonnyole ekyange nawe ogenda funa omukisa onnyonnyole nze esente za luwero lw'enzoli bakwata ttiimu enoonyeza akalulu ka NRM ne baselectinga abantu ne babawa sente kati we tutandika ngaffe aba enforce abagamba nti egurupu ene badde ne sente emyaka 2 oba omwaka mulaba muzikomyewo ne bannammwe bafune ng'agamba afe kali kasiimo watusigaze eddakiika ntono okumaliza puroguramu eno ebiwooma bigwa byokyaŋŋenda kuwa ekiteebwa nze Senkumba Yeruweero Kakinzi ensobi kwe kutambika kwe kutumbula emiwendo eddwaliro lyali badde lizimbibwa akawumbi akamu ne balissa ku buwumbi 3 abalya ssente makkati awo bonna gavumenti esala amagezi nga bakwatibwa Senkumba ali Luweero Kakinzi ono Wabukedde TV mwasuze mutya bulungi ssebo ono Kasbat wano Ishaka Bushenyi
ngambira omukyalo oyo ow'ekitiibwa nti tafuuka tamanyi ensonga ezo, buli kimu ekitali kituufu akiwagira ekyenaalemu, ate ng'ebimu bawagira si bituufu. Kale weebale mukulu Kasibati, oli ishaka oluganda ogezezaako duwandiika nagezezaako dusoma. Owekitiibwa Nakabuki olina eddakiika nga 3. Ekisookera ddala mukulu Kasibati kirabika tamanyi era tantegeera, naye ngenda mumulekerayo kubanga tantegeera. Nze ngaba credit where it's due. Yes. Bwetasaanye era sigigaba kubanga nina obwongo ntegeera, kati ye bw'ali ntegeera alimanya enkola yange. Beerako bulijjo mukyala Nakabuki ow'ekitiibwa abeerawo nnyo ku Saturday wano, ojja kwongera omuwuliriza olwongera omutegeera kyagamba. Osobola okugendako ne ku YouTube. Ne ku YouTube obeerawo. Ofuneyoko ebiri extra. Okay. Mwami Senkumba asonze ewali ekizimba. Okulinnyisa ennyo emiwendo naddala ku projects za gavumenti, eyo yenguzi pulezidenti gy'ayogerako nti abantu abakola ebyo bantu baffe, baana baffe, baganda baffe, bazadde baffe. Oli ekizimbe naye kiba kyandibadde kitwala akawumbi kamu ne ba increasinga bill of quantities ne kitwala obuwumbi 3 naye ng'endala zigendawa mu nsawo ye. Ekyo kirwadde kituluma, yenguzi gye tugenda okugezaako okulwanyisa ng'eggwanga. Nja musaba waalabidde ekintu bwe kityo afuuke whistleblower kuba gavumenti yatuwa omukisa, waliwo netteeka omuntu osobola okubeera protected n'obujulizi mu kkooti n'obuwanga oli mu kasenge nga tebakugjeeyo mu lujju ne ssente bazikuwa agenda kukwata bajjeno. Kaakati obwo buvunaanyizibwa bwaffe ffenna ng'eggwanga tulwanyise obulyake n'obuli bw'enguzi. okugaba contracts ku big projects ng'ezo basooka ne bakujja ku ba private contractors ne bagamba nti contracts zino ennene tuziwa abamaki abamagye. Naye okunoonyereza kulaga nti contracts ezaali zikolebwa ku ssente entono nga private contractor kati ate eyo misinformation sijagala kubanga amagye Mwami Sseruga gayingiddemu okuyambako kubanga gakola omulimu nga guli clean gutukangana n'omutindo kubanga bo balina abaavu ate be basinga okukozesa essente naye ono yasazeewo nti buli kimu kirina kubeera tumaliriza ngenda kuddamu ensonga 3 ze yayogedde eziddemu. Njagala nsooke nkugambe Mwami Sseruga nti waliwo mu parliament bwe tukkiriziganya across the board aba opposition n'aba NRM nti ekololo baaganye okujja ng'era bwe nakyogedde nkiddamu twabaddeyo kaabaddeyo, naye njagala nkuwulire buli ekintu mu parliament ekibamu nti tugenda kweyongeza kasente aba opposition n'aba NRM tukkaanya kyenkanyi era bwe kituuka nga kirimu okuvootinga bo basaba ne bafuluma kubanga batya okulabika ku kamera ne badda ebweru ne baleka aba NRM bakiyise. Kyova olaba tolisanga mubaka wadde wa opposition ng'agamba banne tebatwongeza musaala akasente kano kagende mu bantu ku ground wadde gundi bonna buli omu akasika n'akakuba mu nsawo. Kaakati bwe tubanga sobola okukkanya mu angles ezo kitegeeza tusobola okukkanya ku bintu ebiri amicable ebitawanya eggwanga lino nga ffenna tubiraba kati ng'obulyake. Ekyokubiri, participation ya local government. President yakyadde buli district nga atuwalinga projects za PDM. Ewange Mawokota yakyadde mu ggombolola y'ekitundu. Eyagguddewo olukiiko yabadde chairman wa LC1 era chairman neyeeyogerako n'agamba omukulu ekintawaanya okukola omulimu gwange obulungi siina ntambula ate chairman oyo tewabadde waffe wa NRM mwami wa Democratic Party era president n'abawo nga muwadde ebbaasa agule pikipiki gye yabadde amusabye yonna katola okubanga mukwano gwange ono tabeerayo ku mikolo bano bo basalawo balina president owaabwe kubanga ebyayo biba byakatemba balina ba RDC waliwo nabadde mulala ne bamwanjula nti ambassador wa Uganda mu America owa Mwami Kyagulanyi nekangamuko era namubuuzizza ogenda ddi olipotinga ddi ku mulimu ebyayo biri mu katemba mungi naye akasembayo njagala mutume yagambye president we ali mu buwaŋŋanguse gavumenti yamusindika mu exile naye njagala mutegeeze nti Mwami Kyagulanyi tewaliiwo amugoba era bwe twali tugenze okuziika omubaka Nakimuli Helen mukama amuwumuze mirembe Honorable Chris Balyomunsi kiseera ekyo yabadde minister owa information and national guidance yagambye acting president waabwe omukyala nti Mwami Kyagulanyi mugambe teryamunoonya teryamugoba waddembe
nga bwe yafuluma yefulumya yekka era yeekomyewo nja namuyambako mumuwerekere mutuuse eka tewali agenda musiba tewaliwo yali mutwalamu ekizali yagendayo ng'asiimye era asiima akomewo. njaga kuddamu ono katono nnyo ku kya palamenti emisaala Honorable Nakawuki mmanyi siniya era bino ebintu abimanyi lwakuba yagadde kulaga ggwanga nti alina engeri gy'alina otugatta nabo. Njagala otegeeza bannayuganda nti emisaala gy'ababaka ba palamenti girina komishoni namba ebisalawo ebiteesaako ng'ate komishoni eriko bantu baabwe ffe batuwayo abantu nga babiri ababeera ku komishoni leader of opposition nane ne komishona gwe batuwa abasigadde bonna anti abaffe tebabayita nabayitanga ate nakikoma mu komishoni mukwano kijja kufula ya komishoni wetuula tebababuulirako nti ekoze eki mukulu kanaabi debate yatujja tugireka ejja kunsesa okusobola naava wano ndudde nga nkola programu eno zino era awo debate enzibwe eri awo wemusinga okukwataganira kituufu naye wasinga obawula ku mpewo wabaawula nnyo naye nga mu bikolwa nange wenalibadde nkola bwenti RCC akagamba kasembayo nze neyanzanya mukama wange akola research ebintu oluusi bannayuganda ebituleetera ebizibu zi research second ekirala center of interest omuntu asobola okubeera awo nga bwayita ayagala muyita papa naye nga bamuyita kala blind oyo. Ensonga ya PDM president yali amutandika agamba it's a do or die yagalagana this program must work ne bajja ne badesigninga akagamba akalungi ffe nawe tuliza nti PDM money goes to the parish, D for development zaakulaakulanya, M obeere ekyakulabirako. Kakati obuyinza obwaleetera ssente za parish development model ogenda ku mutwe gw'omuntu gwali ku breaking structure zonna sene muzaali zikola ki ziyitira nga zituuka wa RCCI nosayiningako ebbiri ne zigenda gundi alina okugenda ssatu ne zikola ki ne zigenda. Ssente ezo bateekako kati n'ez'okuggyako onayogera kakadde nene ez'okuggyako eza withdraw bazikola ki baziteerako. Second on different occasion tuze tusensitizinga abantu nti office yange nzigule omunnayuganda yenna anajjako omwejjero wa Museveni because it is a household etasobola kuholdinga omuntu okutasuza 10 meka tano. Kino ekyo kyakusaasirwa mwami Caroline kyakusaasirwa 15 ezo bwe bazigamba nti waliwo atazisuza. Ffe tulina ebizibu bingi. Minisita omusajja ajja omukazi ajja n'aloopa omusango mu ofiisi ng'agamba omusajja teyangulidde mmekyaggulo n'omubuuza yabadde ensonga ki n'oyita omusajja oyogere naye omusajja n'agamba ssebo taata egaali yange yabisa omuki omupiira. Kati wallahi genda gwatulaba ofumiitirize ku musajja gwe baloopye ng'egaali yakoze eki kati oddeyo mu bwongo bwo ogambe nti ekiraka kya ssente meka nti 13. So ekigambo kya PDM wetuba tukyogerako ye programu egenda okugasibwa majority. Honorable wange oli musabi niwaba ayagala nnyo okuwakanya for vote protection kuba balina ebyo boogera ebasigaza mu bululu nga ye tochi gyakola ki gyakuba badde nsaba self protection. Ekigambo kya PDM takyogerako. Nze ndi mwana muwejjere president yansitudde nze abaana baganyiddwa mu kibuga mu PDM mbamanyi bulungi nnyo. Njagala olunaku lw'olijja wano nze nkolera beneficiary baffe ne bebakola gye nkutwale ku midaala gye bakola ki gye balikola be bakola ki be bakola. Webale nnyo mukama wange osobola osomesa abeebuyo Oweekitiibwa Shafik Nsubuga RCC w'e Kampala, muganda wange mukulu Jimmy Kanaabi gwe nasemba okulaba nga chairman wa LC5 kakati nga MP kutuma ensonga nyingi nnyo zitukwatako mu bintu ebyo. Oweekitiibwa Susan Nakawuki minisita omujja nategeddeko nti ajja kulayira kuba minisita ndowooza ku Mande ojjule omujjovu emmotoka eveeyo bakube saluti bananzikirizanga kuidogo bebaza banafu tuwuliriza mawejje webale kola mirimu gyaffe webale nnyo mwanuzi webale nnyo bonna tukoze nnyo ku batekinicians baffe mwebale kukola program. Kati tugende mu mupiira
kuzanya emipiira gya province olunaku lwaleero tugenda kubeerayo n'abafufa okubanga babakwasa ekikopo kyabwe okulaba ate nga basumuuka okuva ku province ate bagende mu regional ku level y'omupiira simanyi obimanyi tegeera bulungi emipiira gya Uganda si myangu ova mu province kati regional ate big league ate super bingi process mpanvu nnyo so erinnya nze Kanabijime yali ssentebe wa district y'e Buyikwe kati omubaka omulonde naye ndowooza era kino kiba kikulaga nti basiimyeko basiima kuyokola ku 5 ne bakusiima ne bakutikka omuggo omulala ate omuggo omulala ofunyemu n'obwa minisita bwekisiikirize babuyita wegamba gwa public service nze minister of public service owekisiikirize honorable Nakawuki alina okimanya ayinza ogamba ndi minisita munne boye bali mu kintu betugenda okyekinga tulaba oba ebintu bitambula bulungi ate era nze chairman w'ettiimu y'essaza eya Kyaggwe olunaku lw'enkya ng'ennaku z'omwezi 7 tugenda kwaniveiringa abazannyi baffe ab'ettiimu y'e Kyaggwe era kantwala omukisa guno nkoole bannakyaggwe mwenna olunaku lw'enkya tujje ku bishops mulabe ku bazanyi baffe abapya ate mulabe ne tiimu engeri gye performingamu tugenda zizanya ne express twazanya express gwaggwa kati tugenda kuzanya KCCA olunaku lw'enkya mbakoowola mujje mu bungi tuwagire tiimu yaffe emboozi egenda kugwa makerenda nyina bakabanga babulijjo bembe nabo omu kwina owa bulijjo abatera okukolera ku ntebe najja agibugumya obulungi agituulamu n'agikkaliramu owekitiibwa Susan Nakawuki Nsambu omubaka w'Amawokota South kakati minisita mukama atuwadde ebintu tugudde bintu minisita wa state ow'ebyobulambuzi eby'eggwanga lino omwiki eyaggwa saaliwo munnange Kizito yali yakola puroguramu eyo yekyannuma butakwaniriza ministry fe abakola programu zino kitusanyusa nnyo okuba omuntu nga tuba naye bulijjo ng'afuusa ekyenjawulo era ajja kukusaba nakyo ojja kyogerako nkwaniriza buuza ku bantu nyenza nnyo Mwami Sserugga nkukulisaayo nnyo mu masala ewali wiikendi ewedde ge watulyako njagala okutumira mwenna bannabukedde terefayina ababeera nga mutulaba buli lwa mukaaga batumidde nnyo mwebale obutava ku TV yaffe Nganzi ate mu ngeri ey'enjawulo njagala okutumira bannamawokota naddala mawokota ey'amaserengeta nyongera okubeebaza olw'akalulu kammwe akalulu ak'omukisa kaali ka mukisa nnyo nti katuviiriddemu ebirungi mwenna bannaffe abafunye ebirungi tubayozaayoza ne bannaffe ate abafunye obuzibu ne tubasaasira njala okusaasira nnyo Honorable John Bosco Lubyayi ebuwamaawo olw'okufiirwako maama Maliseerina kitalo nnyo kitalo ddala era nsaba Omukama Katonda abagumye ate ne maama amuwa ekiwummulo eky'emirembe nsanyuza okulaba ate gezotako bakayita batya ebintu bye byamabala bya kizungu kuba giyita kooti oba hafu kooti akekitengi kamulembe nnyo kamulembe simu baana basajja basobola okukambala nakufuna omukala naye webala kujja program era tukwagaliza ne ministry anti fe tugamba cultural tourism kati culture where is part of it sanyuse akati entebe yemuliranyaawo ejja kubeera ya Dr. Batuwa agenda kutuukawo obudde bwonna naye ate ng'omukulu oli amaze okutuuka kati omumanyi RCC w'ekibuga kino Kampala Haji Safiiki Nsubuga nzanyuza okukola muganda wange buuza ku bantu akiikirira amasekati ga Kampala kwa pulezidenti nange ndi musiru nnyo okubaako n'abakungu bano okupanira okudisikasinga ku bintu ebigasa eggwanga wamu nga tukyajaguza amasanyu ga Uganda pulezidenti ge yakavaamu okuba nti alina ebintu bitwatuuseeko ng'eggwanga bye badisikasinze so nange ndi mwesiimu nnyo omulwadde ngamba nsaba Katonda akusuuse naawe yakedde okunoonya nsaba Katonda ozuula ekyoyagala abaana bazze ku ssomero
tubasabira bulungi nnyo bagoberere SOPs ez'obulwadde bwa Ebola n'ebirala neyanza nnyo neyanza okulaba onakwegulula nyina nafunye omukisa nentunulira nengoberera kyabadde ku TV kwabaddeko omukolo munene nnyo okugulawo Kidepo International Airport era ndowooza ku minisita wange gwe nina ow'ebyobulambuzi nga kimukwatako bulungi nnyo nawuliriza bulungi okwogera kwa President Museveni nga munnamawulire atali critical nempuliriza okwogera kwe nga yalekamu ekintu kipya ekyokulaba nti abakulembeze muyina obuvunanyizibwa okuzza obujja obuvunanyizibwa bwammwe okuyamba abantu bammwe obutabba bantu okuzuukuka obutabongoota n'ebirala ebikwatibwako mu ngeri eyo obwekitiibwa nakabuki okwogera kwa pulezidenti mu bufunze twabadde nekye bayita state of the nation address era pulezidenti yayogeddeko eri eggwanga mu mbeera eriwo mu ggwanga actually babaka ba parliament bayitiddwa naye n'abagenyi ab'enjawulo abatonotono ne bannaffe bano bamukulu Jime nabo bayitiddwa opposition naye ne beesuulamu akambaaya yandoza bategedde nti teriiyo kantu yensonga lwaki tebazze naye ng'enkola yaabwe era naye twabimanyiira naye mukulu yatadde nnyo essiira ku economic empowerment abantu okufuna kasente mu nsawo era eyo point yagiremeddeko nnyo nga twagala tuyite mu program za gavumenti ez'enjawulo eziriwo nga parish development model nga emyoga tulabe nga abantu baffe tubajja mu bwavu naye nze ng'omuntu sinti tekisoboka president yayogedde kisobokera ddala naye kyetusinga okwetaaga ye mindset change abantu baffe bangi tebaagala kukola baagala obulamu obwangu nti osanga oli nga abadde ayina yiika y'ettaka kwasobola okulima omusiri gw'ennyaanya oba kasooli oba ebijanjaalo oba olusuku n'atunda yiika y'ettaka eyo n'agula pikipiki n'ajja abeere mu kibuga pikipiki eyo mwaka gumu eba emaze okusala ebitundu 5 ku 10 ku sente zagiteekamu oba oli awo omu nga bagimubbyeko n'addayo ku zero kati abantu baffe beetaaga okuzuukusaako ku bwongo nti wadde programu za gavumenti zino zonna wezisobola obbayamba waliwo ajjo ozifuna nako ezo ssente naye ate aleme kukyusa bulamu nayogerako kolumu n'abavubuka ewaffe emawokota eyo nga mbabuuza bo bafuna ku ssente za PDM bazikolamu ki twagenda okizuula nga 80 ku 100 baagula smartphone waliwo omuntu abeera ne smartphone naye ng'agikozesa okuyingiza ssente kati nga etwala bano ba bloggers neno wabaawo afuna smartphone ng'agikozesa kwejalabya temuleetera ssente kati nendaba ng'oyo ayinza n'okulemererwa okuzza ssente ezo kubanga talina kyeyaziteekamu kisobola kuzireetera kuzaala pulezidenti yatusaba nkitandikira kufa abakulembeze tugende tumuyambeko mu mulimu guno tuzuukuse abantu baffe mu bitundu gye tukiikirira batandike okukola obugagga era yalemedde nnyo ku nsonga gye bayita commercial agriculture ebyobulimi naye nga si kulimira lubuto lwokka naye nga osobola okulima n'otunda ku byolimye n'ojjamu akasente ne kaba nga kakuyambako era tuwadde examples nnyingi ayina videos ez'enjawulo ezakwatibwa bwe president yatambula eggwanga ku PDM tours kuba yasinkana abantu ab'enjawulo ne beewaako obujulizi engeri gye bakozesaamu ssente zino kati jjo twatunulidde nnyo ku balunzi abaagula ente abaagula embuzi abaagula endiga abaagula obusolo buli bumutambuza ddembe kati ng'oli akulaga nti oba yagula ensolo ze nga 4 mu ssente ezo ezamuweebwa entonotono naye nezisobola okuzaala n'afuna ekisibo kwegamba kyabadde critical ate n'agamba obuvunaanyizibwa buno si bwaba MP bokka naye paka wansi ku local government era yatujjukiza nti kino ekisanja no more sleep titeri kwongera kwebaka tubadde twebaka nnyo tuzuukuke kino ekisanja no corruption no more corruption si bwebubbi obuli bw'enguzi obulyake nti ku structure zonna kubanga addewo n'emirundi sente zino eza parish development model wezizze nobaawo abazisoloozaako bakyeta kujjako ki
kujjako njawulo ne bazikubako enjawulo omuntu akasente keyandifunye natakafuna nga miliyoni na mugwamu 8 namusolozaako agabiri naba ate n'abazivunanyizibwako naziwa abeewuwe kwegamba n'atakola nga bw'abadde ateekeddwa okukola kubanga sente zino zibeera zamuluka ekyomukisa omulungi gavumenti sente zino yazongeddeko kubanga luli buli muluka gubadde gufuna miliyoni 10 kati gavumenti yagambye nti olwokuba waliwo obwetaavu bungi 10 kitambula kasoobo kati eno financial year nezidda ku miliyoni 2 kakibuuza wadde nkibuuza minisita mwanyuira collective responsibility ne gavumenti naye gwe ng'omubaka w'abantu abakulonda baweereza ebyayogeddwa pulezidenti Museveni olaba ku luno ali serious kineme okukyusa mu Luganda ali serious that wabere okukola corruption nabitegeeza nga binaabaawo bameseruga mu Bible mulimu omusajja gwe baawa erinnya erya Doubting Thomas yenze saagala obeerenga nti mwazaalibwa maama omu oba taata omu President Museveni ebigambo byayogera abyogeza obumalirivu era ffenna kati tukiraba nti it's not business as usual bulijjo atutiitiibya nga jjajja bw'atiitiibya abazzukulu naye ku luno kiralamu era bw'agamba nti this is kisanja no corruption mwe temulaba nga waliwo obubonero obuli mu kutambula okulaga nti ddala kino ekisanja no corruption ate nga bunene nnyo bunene nnyo era njagala nkubuulire buli mubbi mu ggwanga lino kati ali ku bunkenke buli omu mweraliikirivu amanye essaawa yonna bamunona era kebere executive buli omu akimanyi nti omukulu akitegeeza njagala mbabuulire nti byonna byonna nga president yabyogedde bigenda kusobokera ddala kubanga naffe ng'abakulembeze tulina that good will twagala okulaba nga omukulembeze w'eggwanga tumuyambako bw'aba agambye nti tuli cooperation wealth creation abantu basobole okufuna sente mu nsawo ng'olwedde akugambye nti kale ne miliyoni 10 ziri zabadde agabamu mu lukantono kati abongedde zifuuke 2 ate n'agamba abali mu bibuga bo ne ku 2 bagenda basoosowaza babasinzeeko olw'ensonga balina abantu bangi kati twewadde ekisanja kino kya myaka 5 tulabe nga buli kimu kiteekebwa mu nkola ate nga kijja kusoboka mwamiza luganja kujjukiza n'emiti yana nja kujja ndabe naawe oba oyinafo eka mmodo kubanga kati gye tukozesanga yardstick era abeemawo okutangenda nabbateerawo ebirabo nga tufuna abalimi abasinze okubeera outstanding ku kyafo eka mmodo tubongeremuko ku capital